nga 24 omwezi gw'omukaaga omwaka oguwedde olwatandikanga olunaku lw'amasanyu eri Phoebe Oprah Kiddu lwakomenkeriza mu ngeri gye yali tasuubira. Ono teyamanya nti lunaku olwali lusembayo ng'akyali n'ab'eŋŋanda n'emikwano nga tannawambibwa abantu bataategeera bano nga baali mu mmotoka eyalina amadinisa amaddugavu gayite tinted. Phoebe yawambibwa okumala ennaku 25 era nga 11 omwezi ogw'omusanvu n'atebwa. Ebyo nga tebinnabaawo, Kiddu ng'ali wamu ne banne mu mugendo gwe bayita NRM for Justice. Kino nga ky'abavubuka baali bategese okudduka era nga kuno baali bakwise run from captivity. Ng'ayogerako ne Record TV, omukulembeze w'omugendo guno Kiddu avumiridde ekya Ssentebe wa NRM era ng'ono y'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'obutavaayo okuvumirira ekikolo ekyamukolebwako nga n'ekyennyamiza poliisi tevangayo kufulumya alipoota ku kutulugunyizibwa kwe yayitamu. 2019 nawambibwa aba security ye Uganda twali tutegese emisinde egya run from captivity nga twejjako nga tukoye obukulembeze bwa mwami Museveni nga ffe aba NRM. Bwe bampa banteeka mu safe house okumala ennaku 25. Ebbanga lye nambala mu safe house nagenda ovaayo nga omugongo gwange bagumenye ng'omubiri gwange gwonna bagutuusizzaako obuvune. Olwaleero neebuuza mukulembeze ekyono gwe tulina eyeyita chairperson w'ekibiina eyeyita president w'eggwanga agamba nti alwanira eddembe ly'abakyala naye nga natulugunyizibwa tasobola kuvaayo. Olwaleero neewuunya Uganda poliisi tevuddeyo kumpa report kubani abantulugunya. Mulinda nange nveeyo neeyo kyenga omuvuka eyeeyokedde ku poliisi. Bwe tuvaayo ne twogera ku biki ebiruma bannayuganda biki ebiruma abantu abali mu pati mulowooza nti twenoonyeza byaffe. Bannayuganda kyekiseera ekimala. Ono tekimulobedde kuyoza ku mmunye kuba ne bbaawe yali amulabirira yafa ku ntandikwa y'omwaka guno nga n'ekitaawe ekyokuwamba muwala we kyamukuba wala bw'atyo nno n'alwala nga nakati akyali ku ndiri. Phoebe bw'ati asabye bazira kisa n'abalina obuyinza okumudduukirira. Nkoowoola abalwanyirizi b'eddembe kuba sifunanga bujjanjabi bumala. Eyali annabirira yafa omwami wange ng'omwaka gutandika we tukolera baggalawo. Newendi sawa zino ntonya sikyalina na bujjanjabi bwenfuna kuba sirina wenzija 10. Bazadde bange bandibadde bandabirira taata wange bwe bampamba yafuna stroke. Nze mama nze taata ekimala yesawa yemu omuntu yomwakoma wagamba akyayagala obukulembeze mu ggwanga naye nga abakyala tuli wansi tubonaabona tetufiibibwako ekimala. President Museveni wumula. Tariki Nkata ngono ye Ssaabawandiisi w'abavubuka mu NRM Nakawa ng'era akola ng'omwogezi w'omugendo gwa NRM for Justice. Asinziddewo n'agamba nti bakugenda mu maaso n'okulwanyisa enkola ey'okuba nti President Museveni yeesimbawo yekka mu kifo ky'obwa pulezidenti wadde nga babatiisatiisa oba okubatulugunya. Bw'atyo nno naye asabye abalwanyirizi b'eddembe okuvaayo okuyingira mu nsonga za munne Kiddu. President Museveni ne basajja beefunyiridde okuba nti batusanja batumalewo. Nenga defe tusiga tugamba nti tetugenda kuwagira solo candidate era fe tugamba tetugenda kuwagira muntu yenna bannayuganda gwe bakooye amazaka sala nga tula ku nfeete ku ddembe ly'abantu wano ugamba nti wano eddembe ly'abakyala era bagamba nti oya leader tugenda fafa ganda omuntu yenna akose eddembe ly'omukyala wa Africa. Kiddu Oprah Phoebe musajja bamutulugunya ne bamurepinga omwana nga bamukolera bamurepinga in tons. Joshua Mitala, Crown Nawali, Record TV.